kuba abantu bano babeera n'endaba yaabwe y'ebintu. Waliwo yayita concern call this parish development fund. Meaning this is money for the parish. When shall we get autonomy of managing this money to ensure that X brings back the money, it goes to Y. Y brings back the money, it goes to Z. Abala senga bafuna autonomy, they believe in manage it better balaba. Without the directive when the government. Wakati bino ebimu balabanga ekibakeereyesa sente okukola n'okuzaala okwala. Mukitegera kyengamba? Kitabo bulungi. Wakati olwaliro tulinamu embeera njagala okuza alinda myaka ekyabulago. So n'amaanyi tebassa mu maanyi tebanazirabanga ekisiraamu. Bayizeewo mu bagala that autonomy. Town council n'agamba nti twandibadde tetwetaaga na ssente endala kuzitwongeramu zino ne permission era ewa bannaabo abalanga zivudde mu bo bennyini bwekityo. So ekizze nga kitubuuzibwa nnyo kubanga tutambula ne babuuza nabulangaondi aba horticulture akuganze waliwo omukyala gwe nasinkana twali yali ng'asuubula amatooka 2 banki 1 naye bwe bamuwa akakadde n'asuubula natwasanga yina ensawo 3 ez'emyera ne tusanga nga ataddeko obumonde ensawo 2. Obumonde buli so expensive. Nagenda ng'ayina n'ennyanya ze naki n'agamba nali ntundira ku kagundu nali ntundira ku lubalaza kati ngapangisiza ruumu namba bweti ey'edduuka ye kati ng'akolera nga ebintu bigiridde ddala byeyongeza naye nga complaint yagamba ffe tumanyidde nti bwe tukola wagala tuzzeeyo ssente situlijja naye natukola ki kubanga kakati ngaziye naye nandibadde singa ntuuka mu budde obukozesa capital nga ya miliyoni 3 ng'ate nkoze bulungi nsuubira nti mujja kuba nga munyagera so kyekiri kugamba. I understand it. Emyaka 2 egyagambye negituuka nga takyalina kapasite esobola kukwata ssente ezikuzizaayo mu mirundi gumu naye bw'agenda ng'azisasula mu bitundu kimuyamba nnyo era nze message nyembadde mbawola nti eyo yeddeddola yino y'emyaka 2 bw'oba osobola okuba ng'ozzaayo mpolampola bw'ate ofune kapito wuwo please do it. Kubanga era loans toyinza kwewola loan mu bodi yonna n'ogizaayo mulundi gumu oba ogizaayo tujja kimanyira bulungi nga tutuusamanya kubanga tuzituusa. I understand that. Yes, naye na institution nayo giraba eya sako ekyali nto. These circles as we have them is kyetaaga mu governance n'okuzikombingamu abayaayi abayaayi mwe bali era bwe kyali tekinabeerawo nti eyo period repayment yaliwo ojjukiramu tatukola litugambye nti you agree with the loans committee